Alisande yadda kukudinga kumawo mumanyi yajja n'ebyuma nga binene bite mizindalo jali jebbiero jiri eminene jikuba nga mitirivu alese ebyuma lese gitananga bino zino drums jazz engoma alije mu bazungu java kati munaye yalina group already yaliwo ezali zizina bagitanga Sky Dance Force group yali y'amaanyi nze nali nakajja nze nensigalawo ngera nawe oli dansa nga tutandikiriza olwo nanti dansa twali ba dansa endiga okugenda kyava ku buno obutakanya buyafuna n'abasumba kati nebawulamu abakkiriza mu okudi okudi yali amaze ebbanga nga taliiwo kati ng'endiga ezimu zimanyi bano n'abantu abakulukulu abamu nga bamanyi bano kati ne bagenda nabo kati bwe bagenda nabo abo ne bafuna ekkanisa yali awo ku Bawalakata yakola video album ya nnyimba 6 kumalabiza nyimba ziwipolo things already better ate terwaliko ku video waliko wipolo don't worry take me to Calvary oyongito inyeke nani onolimba chola ne generation song singa bamanyi okudi bamanyi oluyimba mu wipolo kati nolaba wipolo ne mu recording asi yali track enkulu kati nze yakola naye ekyafa yomu ku bayimbi abakola album yona ne ba hit mulala yakikola ko yali muyimbi nga bamita Cisco ono mubaye mu America kati enyimba zonna zafuka hit fuka album eyo mu church mukoba ne munsi munsi yonna abasajja ne batoka n'okuzidda mu bono Father Musala we yajjala n'azanika kubanga yayozamu okudi bintu biteredde okitegeera naye yayozamu okudi yali musajja wa ggwanga yali muteeso ng'ava Soroti kati bali bakola ensobi bagenda tebakimanyi nti ate omusajja bamulekedde zaabu omanyi okugenda nga mwakamala okushootinga ne video naye nga tena naba nakusaasana omusajja akyali kujeeditinga kyebayita okuva we bajjula n'ogenda gye basandika. Export TV to the world. Kyetwolekedde munnayuganda atufollowinga njagala osseewo nnyo essiira njagala owulirize nnyo waliwo omwami mu byafaayo bya music industry ye Uganda amanyikiddwa nga Pastor Okudi. Buli wenjogerera ku Pastor Okudi ekikujjira mu mutwe lulimba lwa wipolo pulubanga mulokole beriye oyo omwami yawangula ebintu by'amaanyi mu music industry ya Uganda y'omu ku bayimbi abasooka okufuna recognition oba awards ez'ensi yonna nga ne bakkenzo tebannaba kujja. So nkuleetedde omwami ono agenda tunyumiza ebyafaayo bya Pastor Okudi. Eno seri tugenda gituuma the rise okukula n'okugwa kwa Pastor Okudi kuba amumanyi nnyo to the extent nti yamusumba nako. So kati beerawo subscribing comment nga sharing nze omwana soda nakoze ne abesebo wangisebo kuli utya jendi ujebali kale ngambe nti Yesu yebazibu amina chichi Yesu yebazibwe amina weewaawo amanya go Julius Caesar nga bulijjo eyali omulokole eyali endiga ya Pastor Okudi twali balokole b'Okudi ne mugwa tetwagwa ani yagwa ku mwembi nedda tetwagwa kwa tukyali balamu no like mu bulokole okusigala ng'oli mulokole ng'osaba biki ng'okola ebintu by'eddiini ndi mulokole ndi mukola ebintu by'eddiini sibba siyenda sitta bantu siwemula bazadde bange mbasamu ekitiibwa nsinza Katonda omu ekkanisa mu kyaki togendayo kuba Katonda omutya anyway eyo si kyekinyusi ky'olwaleero twagala kutunuulira ku bulamu bwa Pastor Okudi. Obulamu bwa Pastor Okudi kuba y'omu kuba icon bwe tulina music industry ye Uganda niyo oba oli awo tebatera mufaako namwogerako Okudi kati oyinza ogenda mutandikirawa nze nga we namusanga Okudi y'omu kuba anisanga heroes be tulina mu Uganda anisanga heroes abazira abatoogerwako Pastor Okudi is one Pastor Okudi era n'ebyafaayo bye ebisinga batono ababimanyi tebyogerwako nnyo. Lwaki tebyogerwako? Simanyi naye ndowooza nkola yaffe mu Africa tetera nnyo okuprofilinga abantu baffe b'amaanyi tubaleka awo tutyo nawulira tuuka n'okufa nga temumanyi nga n'obulamu bwe buli temumanyi naye nga n'ebyeyakola ebiyitirivu bitono ebyogerwako
osisinkana Okudi mwaka ki era wa Okudi okumusinkana namusinkana 2022 nali mu P6 era nokubala nno kati dibanga emyaka 22 egyakayitawo 22 osinkana Okudi omusanga wa kati ffe twali baana bato nga nali nsoma P6 ebiseera ebyo kati nange ennyimba z'Okudi ziwulikika olonga nnyimba mmeka obudde obwe zaali ziri mu matu ga bannayuganda wipolopolo banga lulimba lwaliwo yalukolanga mwaka ki olulimba yalukola dda mu 95 awo 96 kati ng'aluyimba mu makyaki g'ebiseera ebyo naye yalulikoodinga 21 alubamu yagifulumya 21 naye nga lwo yali yaziyimba dda kuba yali mulokole ng'ayimba obuweereza bw'ebiseera ebyo bujjukira kati ze lunaku lumu bamba ku ssomero nze siriweeyo gwe oli bano ba Gen Z ffe tuli ba millennials munaye kati I will speak to the millennials nga nze kati mbamba ku ssomero lumu nga nsanga omusajja yali muvubuka nga amali myaka nozanga nga myaka nga 18 20 bavubuka ba church bamanya abalokole nga nyimiza wali lwa mukaaga bigi twali tusomye ku lw'omukaaga ku ssomero kati nzire waka omusajja anyimiriza bitundu ki ebyo olaba ng'ogenda otuuka awo nga ku orthodoxy chatundu orthodox namuŋŋoona oli orthodox namuŋŋoona waliwo essomero baliyita Chwatu Memorial walinga essomero nga baliyita Chwatu Memorial School kati opposite waliwo church bagiyita St. Kizito y'Abakatuliki kati ffe we twasabiranga nga ndi Mukatuliki kati nva ku ssomero omusajja anyimiriza yali muvubuka myaka 19 agamba gye baliko mwana gwe nti kaale amannya go nkanga mubuulira naye nga weneesika mujjukira ebiseera ebyo walingawo kibba baana kati omuntu tomumanyi akuyimiriza baali bakwatanga nga bakwata abaana ne babasaddaaka ne bakuba kalifomu ne bakubuzaawo kyekiva mwawummulanga ennyo amatu nga bamuwummulako okutukuuma ne batuwummula amatu akati omusajja nga mbuuza oli mulokole nga mugamba siri mulokole nga neyanjulira nga ŋŋamba nze simanyi baali bamuyitaani erinnya ndyerabidde nga ŋŋamba naye ffe tusabira wa ku Holy Ghost Revival Center era omusumba waffe ye Pastor Okudi ŋŋamba kaale kirungi ŋŋamba naye naawe njagala olokoke kiraasi nga kyawe P6 ndi mu P6 nga ŋŋamba naawe njagala olokoke ne mwandokoke muli mutima ne ŋŋamba ne kati nze atali mubbi atali mutemu atali mukwasi w'abakazi lwaki ndokoka kyekyali kitegeeza ebiseera ebyo ebiseera ebyo okulokoka olina okuba nga omaze okutta omaze okubba babanga n'obujulizi nze nali mutemu natta wali omuntu simanyi nakwata embuzi mpulira okitegeera nga omuntu alokoka nga alina profile nzita eki ebibi bingi nga banka yajjuza kazinga kati nze omwana omuntu lwaki ndokoka mpulira nangamba naye jangu osabeko ku kanisa yaffe naye ngamba kale nja kujja ne mubuza naye eriwa nandagirira naye kati oyatula obulokozi amangu ago yatule nti ndokosi tosoose nakuddayo waka kwebuuza kuba olokoka omusajja nga nteekako mikono wa papa nga nsabira nga ŋŋamba kati yatula obulokozi nga njatula obulokozi nga ŋŋamba ku Sunday nga byaddala muli byakuyigiriza obiyize oba just gweki nange ndi ku bunkenke njagala omusajja anviire manyi kibba baana anteeka kakodyo kunziba nzikiriza byenzikiriza tera agende naye nga naŋŋamba zibiriza tusabe saazibiriza era nasigala ntunulawo nti n'obuuso butinitini nga yazibiriza ye yazibiriza nansabira kati munaye nkera ku Sunday nga naye waliwo kisigenda kujja kimusajja yaŋŋambye okusabira nga yali yanagedde bulungi nga nyambala bulungi nga nabeera nga smart kuva ddanze nga ntuuka ku church ngenda okutuuka ku church nga Okudi waliwo essomero baliyita New Red Star abamanyiwo omumanyiwa we Kasubi New Red Star kati emabega waaliyo alinawo ebikomera bibiri ng'ekikomera ekimu mwasula ekikomera ekirala nga mwe muli church naye namwe mulimu ennyumba kati nga abaweereza abamu basula omwo bano bamama yango beewaka nga ndokose simanya biki ebiseera ebyo nga wotokoka bagoba ewaka bakuzaalukuka nga bakuzaaluka kati nga bakuzaalukuka nga pasta wabawo ennyumba abaweereza ge basula abatalina gye basula kati munaye nga nzija enkeera nga bandiriza abapya abasoose nga gwe gusoose okujja nga tuwanika emikono nga tuyimirira kati nga batusootinga bano abatototo nga bayingiza eri mu Sunday school emmanju eyo then abakulukulu nga musigala ino mu main service kati Okudi teyaliiwo yali bweru yali yagenda London kuyimba
yali yagenda kusoma oba byali byakusoma na kuyimba na kusumba kwa yamala ebbanga busumba kati yadda n'omukazi nga Mufirika yali muna Kenya omukazi yali muna Kenya azenga amuwasiza oba just muweereza mu kanisa yamukwanirayo ne bajja bonna e Uganda alese mukyala wako alese omukyala kati yo Sunday gye nagendako bali mu kwetaaga okutegeka okudya akomawo musumbadda kati nga next weekend walina okudda yalina kuddanga mu makati ga wiiki naye nga weekend eddako Sunday alina okuba wasabise ati batuyingiza Sunday school eri emmanju batuwa ekyanjagaza ew'okuddi batuwa ebyokulya batuwa soda yali soda yaliwo ne buno bu juice yali kwencha nga biri mu fridge nene batudde buno bu glass ne batuwa n'emigaati buli mwana bamugabula mu Sunday school abalokole balina ssente teri asinga ssente balokole olira nga nsanyuka noga wano sivaawo kati ku Sunday yaddako era nga tujja okuddi kumbe yali azze kati nga bamutwanjulira musumba balibo bali bamumanyi kuba bali baludde nabo kati kanisa already mwalimu omusajja nga bamuyita Pastor Barongo omulala Barongo Timothy omulala nga bamuyita Bernard be bali bapasita abaaliwo ng'okuddi taliiwo agenze yabalekawo basigale nga basumba ekkanisa kati Sunday yaddako okuddi nga akomawo mu maanyi yajja n'ebyuma nga binene bite emizindalo gyali JBL giri eminene gikuba nga miitirivu alese ebyuma alese gita nanga zino drums jazz engoma alijje mu bazungu gyava kati munaye yalina group already yaliwo ezaali zizina bagitanga Sky Dance Force group yali y'amaanyi nga waliwo endala bagita ba Smash Sky Scrapers kati nga waliwo endala bagita Maranatha yo yali ng'ezannya mizannyo nga alina abavubuka abazina kakati nga naffe tuyingira nayingirira mwene eyali eddako Sky Scrapers eyawakati tozannya mizannyo ate toli dansa kaliba kati dansa bano abali nga ab'amaanyi abazinanga wipolo kati eyo group ya Dance Force mwalimu abantu bano wammanga kati nze nasanga najja kuliko generation yakubiri generation yasooka yalimu abaami abamu bensijukirako bamuyita Katooke Dennis akyaliyo yali musajja w'amaanyi abamumanyi bamuyita Dennis Katooke yayimbanga nnyo Luswayiri kati generation yaddako ey'abaseku Martin oyo mumanyi naye yaliwo okuddi nga naye dansa ng'era akuba n'engoma mu church ne keyboard ng'akuba Seku Martin kati nga kuliko ne bana abavubuka kati omuvubuka omu mulaba wa Pastor Bugembe bamuyita Kiguli ali wa Bugembe Kiguli kati eyo generation gye nasangawo yaba Kiguli ne Seku kati Seku ye nasanga ayagala kweyawula nga amaze n'okukola alubamu ya Siritya nga ye ayagala kwekutula asajja kudde akuze mu mwoyo akuze ayagala kutandika kuyimba yekka nga takyalina nfati batabuka n'okudya lya mugenyi okulikodinga alubamu eyo nga mugamba tonnatuusa kati Seku n'agirikodinga nakifuba yagenda mu Dream Studios gye yalikodingira kati okudya yagenda oli oluyimba lwafulumye ne bayombamu awo ne baawukana nagamba kati gwe tokyasobola kumpuliriza ne mu kyaki byabangamu ebyo kakati tuba tugenda mu Easter eya 2022 okitegeera Easter ya 22 Easter tebaawo mu gwakuna kati okudi afuna obutakkaanya ne bali abasumba ababiri bamala baawukana nga tugenda mu Easter in fact Sunday eno twasaba ffenna nga n'okuddi wali bonna ne bafuna obutakkaanya wakati bali obutakkaanya obwo bwava ku bano nti bali bakoze ekibiina bali bakozewo ka kiraabu bali bakaita J&J's kiraabu nga kakola ki nga kabavubuka abaweereza mu church naye nga beekutudde naye nga tebiri part of church okuddi tabimanyiiko naye nga abavubuka beekozeemu omulimu bakoze ka kiraabu awo wammanga walingawo omukyala nga bamuyita Maama Adi kanisa kati nga bawadde compound ye we bakolera buli weekend ku Sunday akawungeezi naye nga ate byakusasula okuyingira okitegeera nga byakusasula kati okuddi ne bayomba ne batabuka ne baawukana
kati yo generation y'abakiguli neyiika omulala bamuyita yakola dance academy bamuyita Timothy naye gyali neyiika mulimu abawala bamuyitanga Mase abalala babayita waliwo Mase waliwo abalala sibajjukira amannya gaabwe eyo generation negenda yonna netusigalawo ndowooza ku bakadde ku bantu abali bakajja nze nali naakajja nze nensigalawo ng'era naawe oli dansa nga tutandikiriza olwo nanti dansa twali badansa kati n'agenda n'asigazaawo omuvubuka yali ombali bamuyita Vasco Lubega Vasco yali atendeka amazina kati abo ekyabasigaza baali tebalina waakubeera bali bavubuka nga ewaabwe babagoba nga ngegye bali balokose awaabwe nga babagoba kati oyo n'asigala Durek bamuyita Lubega Vasco Lubega n'asigala kati n'agamba munoonye abaana abapya bagenda okuddawo kuba kajjula Sunday yali Easter Sunday alina okukikuba nga alina okukikuba naye nga ekkanisa egenze n'endiga zigenze endiga okugenda kyava ku buno obutakkanya bwe yafuna n'abasumba kati ne baawulamu abakkiriza mu okudi kuba okudi yali amaze ebbanga nga taliiwo kati ng'endiga ezimu zimanyi bano n'abantu abakulukulu abamu nga bamanyi bano kati ne bagenda nabo kati bwe bagenda nabo abo ne bafuna ekkanisa yali awo ku Bawalakata nga bagiyita Good Shepherd ne bafoundinga ekkanisa eyaabwe nga bagiyita Good Shepherd ne babeera eyo kati okudi n'asigala eno ku Easter Sunday kati mukyala we n'ajja n'atuyita bani mujje muzine kajuira nga omanyi eyabalokole mulina okukuba ettendo wali ku katuuti nfe nga tukwate nti tetumanyi kigenda mu maaso kiki eyo wiikendi neggwa naye kati ng'okudi jjukira abadde amaze okulikodinga yali amaze okulikodinga alubamu ye eya video album yakola video album ya nyimba 6 kumalabiza enyimba ziwipolo things already better ate terwaliko ku video waliko wipolo don't worry take me to Calvary oyongito inyeke nani onolimba kyolala ne generation song singa bamanyi okudi bamanyi oluyimba lumu wipolo kati nolaba wipolo ne mulikodinga si yali track enkulu ate abantu ate gye baayagala album bayira wendoza yatunda ennyimba zonna ezaaliko ennyimba ezaaliko kwe album yagituma things are already better kati nga yerwe luyimba lwamanyi olugenda okukwata ebyemikisa nebijja luno lwe lwakwata wipolo kati nze yakola naye ekyafayo y'omu ku bayimbi abakola album yonna nebahiti omulala yakikolako yali muyimbi nga bamita Cisco ono omuba yali mu America yakola oluyimba Smile I Kiss the Dragon oyo naye yakola album yonna track zonna nga hit kati n'okudi album yeyo ya wipolo album ya things already better kati enyimba zonna zafuuka hit fuka album eyo mu kyaki mukoba ne mu nsi mu nsi yonna abasajja ne batuuka n'okuziddamu bono Father Musaala we yajja n'atandika kugamba yayozamu okudi bintu biteeredde okitegeera naye yayozamu okudi yali musajja wa ggwanga ki yali Muteeso ng'ava Soroti nga n'oluganda alumanyi n'oluganda alumanyi kuba yakulira yalwa nnyo muno yajja muvubuka n'abeera muno musaidi ze yonna Bulagala kati okudi amaze okulikodinga album video album bagishootingira na Nairobi ne mu parts ezimu ezawano mu Uganda ffe tetwaliko yali generation gyegambi gye nasangawo eyabali ba Martin eyaba Kiguli ali ewa Pastor Bugembe abo be bali ku shoot kati ffe twali bato nga tutandika butandisi kati bagenda kati ffe okudi anoonya abantu abalina okureplacinga kati jjuke n'alubaamu ekutte kati bali bakola ensobi bagenda tebakimanyi nti ate omusajja bamulekedde zaabu omanyi okugenda nga mwakamala okushootinga ne video naye nga tena naba nakusaasaana omusajja akyali kugyeditinga kyebayita okuva we bajjula n'ogenda gye basaanika n'ogenda gye basaanika bagenda bakamala okushootinga video nga n'okudi akyalina mu kugitemaatema ali mu kugyeditinga yennyini yeekoleranga edit waliwo bagaya bagyeditinga balingaawo ku Ivory Plaza be bagikolako edit kakati ffe tugwa mu bintu olwo ayita abapya ffe tugwamu nga tuli buvubuka twalinze waliwo omuvubuka olala bamuyita Deus mukwano gwange kati yali ali bantinda akola mu byakutwala abantu bamuyita yebaziwe Deus kati waliwo omuvubuka omulala bamuyita Ebongo Charles oyo bakati ali Sweden waliwo omulala bamuyita Kalanzi Brian twamuyitanga Fuupi yalinga mumpi Fuupi naye nga ffe naawo nga bwe nkugamba tuli mu kirasi yemu twali bavubuka ba P6
tulivera tuli mu P6 oyo Charles yali asomera ku gudu church baji sono yita Church of God kwalingako ne church kati ne ba Hanson bali luno nabo we bajira ne batwegattako leka nawe Hanson bali luno yaliko mulokole yali mulokole na kati ba mulokole simanyo ba yachuka by the way Hanson bali luno bwochogera bwo oteka naguli Hanson bali no dancer mulungi kati yonna mafuta yagajja waffe okuddi nenga Hanson tebamwagala nnyo ino olugezigezi lungi alolabika ate kati obuzibu Hanson yalina muyimbi nga ayagala ayimbe ennyimba ze okitegera naye nga tayagala azina ng'okudi kati abantu batuuka ekiseera nga bagala kuzina ng'okudi amazina ge yazina nga galimu electricity nga azina akankanaati nga ninga amasanyalaze gwe gayiseemu kati Hanson teyayingira nnyo mu gurupu balinga bamunyiganyiga ayegwanyiza omukulu waali ate kati ye yali focused nnyo Hanson oyo nga ye alingira wala ayagala na kubyakutambula kufuluma era yamala n'atamula n'afuna agenda e Sweden ekitegeeza before ate yalinaamu kasente teyalina akasente twali bavubuka twakola tumulaba omuvubuka tuweza manyo bayino batayina naye yali atusingako ye ku bukulu ne mu class nga atusingako ne class mukulukulu mu Hanson mukulu atusingako emyaka ndowooza nga 3 alinga mwemeka bw'omugattaga Hanson ali myaka nga 38 akoze nga 38 kakati nga mulimu n'abawala abalala mwalimu Jackie bamuyita Joani sisobola mwera abaana bali mikwano gyaffe nnyo nate bo bali bakuluko ku ffe kati ffe twali mu P6 nga bo bali mu senior 2 nga bakuluko senior mwegamba bya mwoyo akuntumye Yesu akuntumye walinga wate aba bagambako ebyo okitegeera nga twalinawo omulala bamuyita Carol bamuyita Carol bamuyita Nantongo oli yali Nantongo Joani kati ono Karo nabukenya Karo tekalo kati ali takoba oba yagenda mu US simanyi ali wotuufu kati naye binda bakaba mu beebo kati nga naita abaana bajja bangi nga tuweda abaana nga 7 kati jira fe twasoseewo abantu nga 10 kati nalangira ku church ndi netaaga abazinya abapya abaana ne bajja nga bayitirivu walingawo n'abayayaya abavubuka abamu abava ku munaku kasuli kati abamu ne babagoba kati vasiko nga yabascreeninga nagamba ono tajja kusobola ono ajja kusobola ono empesa ze tetujja zisobola abanywi banjaga balingamu ne bagoba abaana abamu ne bagenda ne tusigala abavubuka nga 30 mpulira ne tukola ennyimba amazina practice nga mbeera ku practice buli lunaku nga tetusulayo nga tujja sawa nga tuva ku ssomero sawa 10 ino okuba nga mwali potinze dda practice ne tukola practice wipolo things already better za nyimba zona don't worry oyongito inyeke shangwe yayina nyimba nyingi nga mwino zizinirako yenga wayimba kati oluyimba video zifuuka ensonga jukira TV zaali nga tuna ebiseera ebyo nga tulina WBS nga tulina UTV nga tulina LTV nga tulina ne kyekirala walingawo ba channel television nezo tezaali zawa WBS ya focus next media bajiwamba ba next media ne bajeddiza UTV zo simanyije zabuli UTV ekyali yafuka UBC channel 5 yali yaba East Africa eyo mu Tanzania nga kubako obuyimba kubenyimba ne bagamba tugeja tunawakilisha obanga bitegeeza ki lano abdi nga bakubenyimba no imbele bakubanga ngayiba yali yalimba we awe mama we uwe kuwa ujefanya je nga lu Tanzania kadi nga bakubako ne nyimba z'okudi kadjukira bali bagenze ne bagenda laba bamu tekiggwa ngabala bato omusajja gwe badduseeko afuuse ekizibu ennyimba zikwata afuna zi interviews TV nga sanso okujuli kadjukira edda bakuba nga olimba naye nga lulwawo okutambula naye nga lutambulira ddala sibine byaba nosoma lumazeeko ennaku 6 sima weekends nezokukabira terutuuka na kutuuka kikyotegeeza kukabira nti bakuba ennyimba mwezi gumu nga luvuddeko sikutegedde kikyotegeeza erima bira forest akabira okamanyi naawe tubeeramu akati abamu kubakomawo waliwo omuvubuka bamuyita Katongole Jeff kati naye oyo naye bali bamugoba ewaabwe jukiriddawe walokokanga nga musango bagoba ewakagenda kati agenze ne bali tebane bagenda musuza nabo bali beeya bweya kyaki batandika ntandike kati nadda ne yeetonda ew'okuddi kati okuddi n'ataba mubi n'amukkiriza
n'omulala eyadda bamuyita Paulo Kiganda Paulo yafuuka producer video editor mumuyinza oba mumumanyi bamuyita Kiganda Paulo okuba kampani enjerabidde sigijjukira bulungi naye nga mwali ali active kati mu studio yalina ne studio nga bagita Okudi Music Dynasty ngeri awo waka wenyini ngeri waka mu garage ngekola music ngekola oweyeka akola owe n'owabalala kati jjukira atandise okufuluma abantu batandise okujja bagala okukolera mu studio y'Okudi nga tandika okufuna abantu n'ezensi bazikubanga oba studio tebuwera naye okusinga ddala zalinga z'abalokole kati walinamu gaayi be bali mu studio nga bamuyita Charles Wanditi nako mumulaba yali mu electoral commission ng'ali mu IT department. Charles oba gy'oli mukama yeebazibwe kati bamu ku baali baasigalawo kati n'alyoka afuna generation ate empya ey'aba producer n'afuna Drake Sebuuma muganda wa Maddox Sematimba mulala bamuyita Andrew okitegera Andrew bali baluganda bombi ne bajja mu studio ne bagikavalinga ali okuli n'abanga azzeemu aggumidde kati tumala okukola ennyimba tukola amazina tumaze okumastaringa amazina ga nnyimba nga 15 okuli atandika okwagala okukola shows show gitwasooka okukuba yali y'embaale abatugamba tugenda Mbaale nga twetegekera kati nga batandika okusunsula abanaagenda bannayaawo ng'okuli ajja ne babakozesa training buli lunaku ne mukola training paka ssaawa nga 4 ng'abaana abamu abazadde ne bagala gwe toddayo otambula kiro biki abamu ne babagoba ewaka abalala ne balemerako kati ffe ne tulemerako naye ng'erodde ewaka ngero byakubaza muzeeyi taata ng'akomyewo olamu nti taata wano wenkuta ate nawo waliwo future ebyayagala abimanyi ebya future tebabiwulira ng'era gwosobola okukwatagana ye muzeeyi maama yabimanyi kuba ajja ne ku kyaki ng'obaaza abadde azze oggula ebintu mu katale n'abalingizaako n'agamba kitabani kyange kyekimu kubazina n'asanyuka ebiseera ebyo ngolo mu ggwanga agenda amanyika awo yali tannafuuka w'amaanyi oyo kati tuyingidde tuvuddeyo mu 2 tuyingidde 2 tuyingidde olwo P7 okitegeera tutandise okuba zituwa okitegeera kati 2 ogwo omwaka mwalimu ebintu ndowooza bya mirundi ng'oba 3 kuba waliwo ekigunda kya Simba we kyatandika ekigunda kya Radio Simba ekyasookera ddala kyatandika 2023 Julaayi nga 6 abaliwo mukijjukira kati naye njogera ne ba millennials mwe ba generation Z temubimanyi ebyo tuwulira ngero tumanyi bali ekigunda kya Simba 23 Julaayi nga 6 bakiranga kati Okudi tukuba ngeri twetoloole tutandise okwetoloola Uganda tukuba buvuluvulu wano tugenda wali ebugoloobi tulambula amakyaki oluyimba luvuga ne vidiyo etambula wipolo okitegeera kati nga naffe tuli eswaga ku masomero ku ssomero gye tusomera abaana b'Okudi baba bazina okitegeera kati tuyingira okumalako 2 tuyingira awo twasooka kuyingira gwali gwa 10 ogw'e10 bategeka empaka za Palm Awards ezasooka ogw'e10 mu Uganda oyo omwami yali Isaac Mulindwa ne bano nga yegatta ne Spear Motors na Spear Motors be basponsoringa ne Sudiru Luparelia Joyce yali Joyce na adi Sudiru Luparelia ndoza ye mkyala we Joyce na nga be organizers ku speak zote mu nga batandika okulanga Part of Africa Music Awards kadi nga okujja okumanya ali afuse munene mukyala we voice nga akalango akali kalanga ize mpaka za Palm Awards ono Munnakenya Munnakenya yali bamuyita Annabel Wambuyi mukyala munene ng'alina omubiri nga ffe tuli bado naye naffe nga era tumula nti omusajja yalonda omukazi yali anyirira ati ng'ayaka nga bamuyita Annabel Wambuyi yajja alina omwana naye ng'ate akaana omwana teyaliwo Okudi naye by chance ng'ate omwana afaanana n'Okudi omwana teyaliwo Okudi naye omanyi okukwana omukazi najja n'omwana naye ng'omwana afaanana taata ono omupya nga bafaanagana era twali tumanyi omwana wa Okudi namutuma n'amanya namuwa n'amanya ge Grace akaana bali bakayita Grace nakatuma Grace Okudi nekatandika okusomera ku Glorious gye kali kasomera ng'akaana naye nga tumanyi kake naye nga si kake mukazi yamusanga n'akaana ke namukwana ng'akaana kafaanana Okudi era bonna bali bamanyi akaana ka Okudi kati munnaye ng'omukazi avoisinga akalango
yalimu ebyobuyimbi abakazi baba bayimbi banamaloboozi amalungi yabakiŋŋanda ennyimba za bbaawe ezisinga ezo zi Take Me to Calvary yali muyimbi mulungi nga alina eddoboozi omanyi ebyomwami nga waayimba gamba ne mukyala ngekwatamu teekamu eddoboozi kati omukolo gwali ennaku z'omwezi zaali 4 yali 4th October 23 olunaku lwe lumu kwaliko ekivulu ky'abalokole kye bali bategese ono pasta wawali kwali ebwayise bamuyita pasta Senyonga yali ategese ekivulu ekyabalokole Operation Bye Biwempe ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa 10 kugoba makanisa ga biwempe ag'abalokole abalokole tusajja kulesima tuve mu makanisa ag'ebiwempe tuzimbe zi cathedral enjiri yali nnungi ebiseera ebyo ndowooza kati olunaku lwe lumu nga ne Pam Awards we bategese ne bajja ne batuwa kuponi ne batuwa zi kuponi Jane ndi ku seti mune ensonyiwa ne batuwa zi kuponi abatuwa zi kuponi ne balonda kuriimu abazinyi naye twali over 30 ne balonda kuriimu n'abaana ne beegayirira kati brother Vasco nga yasalawaani agenda yali kalogurafu omukulu nga yatendeka amazina batulonda abantu twali 2 twali ndowooza 2 oba 25 ne tugenda kati nga waliwo ro esooka ne ro eyokubiri obuvidiyo ndowooza ojja bukulaga nga tupafominga naliyo mu kubbo tugenda emunyonyo twatuuka batuwadde butaxi bwaffe obwo tutuuka okudya pafu batuyita okupafominga no we twatuuka ku Pam Awards twasangawo omubanda yaliwo naye teyafuna awaadi sijjukira kuba nti omubanda yafuna awaadi ku Pam Awards ezasooka nyinza okuba nkoze ensobi naye baba yafuna sijjukira naye aleka teyafuna kuba abaafuna okudi yafuna awards 2 yafuna best artist of the year yafuna artist of the year nafuna ne best gospel group ku Pam Awards kati tutuuka gondi be basookawo babebe kulu abo nakola efujjo bebe kulu namukya wakolo lunaku bebe kulu baita muyinako obuzibu before kati olaba bebe kulu yali mukwano gw'okudi okudi yali nga yala nnyo bebe kulu ndowooza olwakuba bali myaka gye gimu oba yali mukulu munne bali myaka gye gimbayirene okudi yali 35 years okudi yali 35 by then 23 awo kati nga ayagala bebe kulu nga gwasinga okwagala nga tayagala kamiliyoni kayaaye biki nga ayagala bebe kulu nga mukwano gw'ennyonga era naffe atugambawo bebe kulu mukwano gwange amwagala nnyo bawo because of his music kati bebe kulu ebiseera byayina Gaitano jukira yali yakavaawo nga ayina akayimba ka Gaitano okitegeera ayina never trust no people kati asooka waayimba amalalinnya ku mmeeza Nabagereka yali ku mmeeza zezo wekyava Nabagereka yali ku mmeeza bebe kulu asika empale jukira balina ebipale ebambala ebyo bino ebipale byabawejjere akisika kibokisa kiringiza wakuba kabina Arsenal yesinga kyokka gayi Gaitano yasinga nga tulaba tuti naye nga ku mmeeza kwayimiridde Najinga ayimiridde akyusizza akabina ku mmeeza olunaku linakyawa bebe kulu bambi ne tuswala neffe engeri gye tulimu awo obulokole batugamba omwana biki byakola naye nga ali mu vibe ne kamiyoni ya performing ennyimba ze bangi aba performing naffe ne batuyita tuperforming okudi ne twakuba wipolo bannaye ensi n'egwa eddalu kati okudi olw'okuba yali ayagala nnyo bebe kulu n'agenda akola ate naye ensobi y'emu eraba enduulu ng'esusse naye n'ava ku stage yaffe n'adda wali ati yadda ku Yannabagereka naye simanyi yadda ku naye tiyadda ku Yannabagereka naye yadda ku mmeeza naye n'afuna gy'alinnyako nga enduulu naye n'afuna gy'alinnyako abe tukyamalako ng'enduulu nnyingi enduulu nnyingi okudi yali azina ng'ayina amazina ayitamu waati musisaati gunie n'agira n'asooka akola ati ng'ayina amazina ge gati ogalaba
nga ina alimu musisi nga ayambala zije suiti ezimasamasa natintima ng'omulaba esuuti yonna eri ku mubiri ete eringa siliva emasamasa eti nga ffe tuli eri mu bbaka tukuba amazina wipolo ne tuvaawo twadda kiro saa zaalinga mu 8 ewaka ne tusula ewuwe yalina ennyumba nnene nga tinga alinayo boys quarter zaali 6 nga mugweyo ne babawuzamu bagaluzi musule eri ne baboys musule eno kati olwo jula ffe tuli bato kati bano abakulu bavasiko Paulo Katongole Jeff ali South Africa nakome mulaba nga ali South Africa Katongole Jeff ngutumidde obaji oli ka blaza naye twaguluba kati kambuze ng'ebyo byonna mubikola mufuna ku ssente oba mukama abawo omukisa ate twali ku bya ssente twali bana ne ssente kyetuzeetaaza naffe tukola kunyumirwa na kuzinira Yesu tuzinira Yesu mpulira kati munaye ezo awadi zigwenkeera nga tumala okulya okuzina batugulira chapati ne batugulira enkoko ne batufumbira obuugi ne tusanyuka natugulira ye ngattawo bu canvas mwino zinya mu canvas olira nga tuwambala zino zi tracker shoot okisegeera ozijoleza empale za kavira zitulaka eza bula nga zemwambala ne yaye atukolera ekitengi kikino unabufuni wanka yina muwano ojja kabateerayo kati gwe aliwa wano yenze yono era ebintu byedda byali matankani kokane cameraman ekifaananyi kyamulemu balance kino kyali kyakiro munnaffe omu yali nga tukuba ebifaananyi bali bamuyita Geoffrey bali muta Geoffrey kamya Geoffrey yafa muko yafa bambi kati eno part of dance kuru kati ffe wano yefa kati bibibe nagambye nze Deus wuno Brian wuno ono bamuyita Ebong Charles ono bamuyita Janati muwala yali muwala yono nenga bayine ebbala bana ate bo mama we yayine ebbala naye nga ze osegera alokose ate nga nabasiraamu koyogedde ku bbaala abantu bange kiza mbajjukize mukwano gwange wetukoledde olunaku lwaleero akafo katunda emmere ebyokulya ebirungi kasangibwa wano amasanafu ga ku northern bakayita RT restaurant kalina emmere ey'amangu ate nga mpoomu oluwombo abaagala akatoko ka breakfast abaagala emmere eyaffe ennansi Hajjati agirina abaagala oluwombo ne chips so wetukoledde wano eno Hajjati atugambya mutuule baana bange munyumye so osobola okujja n'oli ekimmere wamma bwano ku northern emasanafu emmere yabwe ennungi nnyo Hajjati afumba bulungi nnyo sebe ono bo baali babbaala bano mama we yayina ebbaala nga tina basiraamu najja n'alokoka naye n'ayingira gurupu netandika okuzina amazina kati yeno yali kuriimu ngaffe abeetegeera abato kati be bano yeffe kati yeri naye nga waliwo abakulu basikuba bali bakulu nga wali myaka nga 23 25 bamu awaadi ezo zaaliko kasente pamuwadi zisijjukira nti kati awo saamanya oba zaaliko sente kwaffe twali bato nga tetumanya bya finances naye kati okudyawo ezo nazo zimusitula yayongerako kuki ku weight ye ku maanyi azitowa kati tuli olwo mu Okitoba gwa 10 ogwe 10 kati ono Isaac Mulindwa bagenda babagamba waliyo empaka ezisinga ate eza Africa zibeera South Africa bazita Kora Awards bali mu kunominatinga okisegera omukolo gwa mu December naye nammwe muweereza application zammwe ne music bamuweereze baselectinge balaba munafuna awards kati okudi aweereza kati ono Isaac Mulindwa yabayambako nnyo oyo omwami Isaac Mulindwa nga basindika e South Africa naye nga ffe tufuuse b'amaanyi ku ssomero nga tufuuse banene muli baserebu abatalinamu yadde sente edda wabeeranga n'erinnya nga kikumala bumazi ne sente zeetaaga omanyi ensonga lwaki abayimbi bakadonkamu abasinga baavu bo tebafanga ku ssente ekitiibwa ntu kyebakuwanga kati nga newogenda okuba nga newogenda kulya mmere ng'oyingira resoni n'olya emmere ya bwereere nga tosasula abaana bange ab'obuwala bwereere akati baweerezaayo mu South Africa okudi yaweereza wipolo kati yo okudi yali omukisa gwe yakola
yakola album eyo bagita video album nga ya nyimba mukaaga nga kuliko Wipolo, kuliko Things Already Better, kuliko Yongito, kuliko Inyeke, kuliko Don't Worry ne Take Me to Calvary. Nyimba mukaaga ali ajiweza bali bagitutunula mbagitaba nga nyimba nungi nga zirimu art kwa ndo limbo lwasinga no muwesa award we no generation song generation yanga zilunonyo jaddula ba ku YouTube kweziri ngenda nonyo oluyimbo olwo mukwano gwange gwatugoberedde okuva twatandikidde Pastor Okudi tumukomye asindise enyimba South Africa Jia award. So mukwano gwange ngenda kusaba for today obasiibulire waneeno tuganye tusinkane olundi otumalireyo obulamu bwa Pastor Okudi. Tubebaziza tubeyanziza olunaku lwaleero abatugoberedde tusinkane ku paati eddako. Basawo ne banyawo mwebale nnyo tovaawo gwagala okumanya naddala mu abalokole abasegera Pastor Okudi oluyimba lwa Wipolo lukyali lw'amaanyi muzitendereza mu makanisa ennyimba ze nnyingi. So tugenda kukuleetera ebintu bingi obulamu bwa Pastor Okudi paka ne waali kati mulamu tafanga kati gobera ku Expo kama Katonda omulungi akutukuumire. Export TV to the world.